You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Amachago olunaku olwaleero abasuubuzi abakolera mu katale k'e Nakawa bakeeredde Miranga oluvannyuma lw'emmaali yaabwe okutokomokera mu nnabbambula w'omuliro. Tusoose okuwulira obuvuyo bonna mu katale k'e Nakawa. Bwe twogerera bino ku lunaku olwokutaano lwa wiikendi ewedde gye twakavaamu, chairman w'akatale kano baamusibye Luzira, ali Luzira. Mu mangu ddala nga bakamala omusiba ate n'enjega ekola ki? Ate kibadde kisuubirwa nti ttiimu ya KCC ebadde erina okujja wano olunaku olwaleero twongere okubaako nga tulina omumulumulu otutereeza mu katale kano. Abasuubuzi akatale kano bwe baakeezimbira era bwe kibagamba babeere n'obukulembeze obusobola okubalungamira, kubanga olina abayetaga banka looni, omukono gwa chairman oyo banka gwa nkizo nnyo eri mu banka. Abeerabiddeko n'agaabwe bagambye nti omuliro gwatandise obudde bunaatera okukya era nga beemulugunyizza abamu bagambye nti omuliro guno guyinza okuba nga gwavudde ku masannyalaze. Poliisi enzinyamooto abasuubuzi olugiyise edduse bunnambiro n'ejja okutaakiriza kyokka bwetuukidde ng'akatale kayiddeko ekitundu. Emmaali ya bukadde na bukadde bw'ensimbi yejjiiridde mu nnabbambula w'omuliro ono era nga poliisi etegeezezza nga bwetandise okunoonyereza. Today early in the morning at about 4 coming to 5 in the morning we registered a fire outbreak at Nakawa main market, part of the market. The fire prevention and rescue services rushed to the scene and managed to put out this fire, so it did not spread through the whole market. We have not yet established what could have caused this fire, but I want to inform you that no injuries were registered. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nabo oluwulidde ekizibu ekigudde mu kitundu kyabwe ne basitukiramu era nga bano basabye poliisi okukola amangu okunoonyereza n'okufulumya alipoota olwo nno abantu bamanye kye balina okuzzaako. Sabye nti lipoota eveeyo waddewo endooliito nnene nnyo era n'omukulembeze w'akatale yasibiddwa. Yavuddeko nasaba prime minister wa Kampala ne deputy we owamu ne executive ne deputy tusisinkane tubeere nga tumalyawo endooliito ono kubanga nze shadow minister ate w'akatale nawe bw'obuvunaanyizibwa obwo bakama bange. Njagala bakakasa nti mulundi guno nate tugenda kugezaako ku addressing ensonga z'akatale kano. Tuplaninga akatale kano ke kamu ku butale obuli bankable, katale kayinza okuvaamu ensimbi kuyamba bannayuganda kubanga katale akasinga obunene akokubiri mu bunene mu Uganda yonna. Omuliro gwasemba okwata wano mu 1995 ate gwali munene weeguti naye kino kikangabwa kinene njagala okusaasira abasuubuzi abafiiriddwa emmaali yaabwe. Cheeka katale ka Nakawa katale kakutte omuliro mu kitundu kya wakati weba gridingira ebinyeebwa n'essimusimu. Damage tebadde nene nnyo naye stores 28 ziyidde ziri ku ttaka naye poliisi ya Uganda especially fire brigade ekoze kyamaanyi nnyo okulaba nti etangira omuliro tegunagenda wala. Wabula abasuubuzi balaze obunyiikaavu olwa poliisi bulijjo okulemererwa okuvaayo na alipoota ezikwata ku muliro oguze gukwata obutale obw'enjawulo mu Kampala n'ebitundu ebirala eby'eggwanga.